Puliti Nikoolo byakola ayina gyabijja ayina ekibye ekisikire kyalondola omanyi Vicky buli kintu kyokola ku nsi kuno kiina gye kibbulukukira oba maama nga wayitandika okwenda ku basajja ku myaka 12 n'otandika n'okola kino kuba fenzo kakyangambira osiranga taata Puliti Nikoolo ndaba maama we yalwana entalo kitegeeza ayina sitayiro ye mwe yazaalira omuki omwana we gye tutagenda kulondola nakukola ki nakumanyira Puliti bwe yakula bwati n'agitunuulira ng'alaba era ife ekola ki eri ewaka ebatwala naye n'atandikirawa kyova ne mama tekirina kye kimukosa okitegedde kubanga wagambu yamujjayo olw'okuba ayambala biwanvu kitegeeza omwana we ayagala atunde ng'ayolesa amazeewo mangu naye ebitundu ebimu abantu bagambye ebikulu ku mwana ebitundu nawuliddeyo pasito omwana ansonyiwa yagambye mbu omwana n'abala emyaka 2 ng'alina ekibbo kya myaka 3 naye yanyizizaamu kubanga naye muzadde teyandiyogedde anti nekusinzira kyalabye ebitundu birina okukula olw'ensonga nti bikozesebwa bitulugunyizibwa okuva ku myaka emito kati gwe bisuubira kusigala nga byamwana era nga byatandika okulwanira boyfriend ku myaka 10 ate mmwe mwamanya ku 14 bireka byatandikira ku myaka 10 okitegedde kiri ekitone kyava eri waka maama Nikoolo ne bwanandaba ne bwananyigira yava waka mu buli ngeri yonna yeyatendeka omuki omwana oyo kubanga omwana byakola ebiwato byanyoola na buli kimu kyakola mukugu wamulabye nga anyola ekiwato mukugu nnyo wanje mutendeke nnyo eriyo n'omuntu ali mu myaka 3 atakisobola kukisobola atakigezanga nako kitegeeza omwana mukugu okuva ku myaka emito saawa zino kusinga emyaka kwekiri naye bwonsanga n'onkwana n'onfula mukazi wo oba onsinga amagezi mu mbeera ezimu osobola okunnimbalimba n'onkozesa ensobi okitegedde ate omuntu yenna buli waba mulavu bamukozesa ensobi kati Puliti gwe mulaba awo mwana muto oli omusajja musiiga emyaka bw'aba muwadde Puliti byayagala si bingi tayagala mmotoka tayagala kibanja tayagala nnyumba ayagala ssente kugula butundu bwa ngoye asibe enviiri alumbe ebibaala okitegedde omuwe essimu emukuba ekifaananyi ekirungi n'atega filter byakola ki byayagala aladde obimuwadde lwaki tomukozesa ensobi yonna gy'okola ki nga era kati yamugamba genda mu kisenge weyambule nkolera bwe biti byenkola ki kubanga bali mu distance oli ali wala nona aliwa kati nkolera ekyo kyokola ki nkolera nga bwompeereza naye gwe omusajja ategeera ng'omunno omwagala lwaki oba omusaba ebitundu by'ekyama ng'ate olinayo ojjo bisanga bibeere byammwe babiri kale wabimusabira kumwagalira ku ssimu abako kyayogera omwana bw'otegeera nti kati kyabugagga kyo kiwunde era yakiwunda teyakiwunda onowunda ddi ekyobugagga nga kyava mu myaka 10 nga kitolose teyakiwabudde anti kati ffe ng'abakyala ffe nze mmanye emikolo gy'abaana abawala otandika obbawunda nga kyogambye tandika ku myaka 12 kati ye yali yagenda dda nga yali yalozaako kati Nikoolo takyasobola kuwundibwa bupya anamuwunda simanyi gyanaava kubanga simanyi okyasobola okutuuza ekibbo bujingo kyeyagambye kino kiringa kya myaka 3 okiwumbewumbe okiterese okay ku mukutu Vicky exclusive kwe tusinzidde okubeera nga tubaweerereza manyi naawe kwokyali yonna gy'osinzira okubeera nga otulaba mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo kyokola kyamaanyi nnyo ddala era kyekisinga agange bampita Vicky video bweri nkola yange mbombefu oba ekitalo soko gimpereka like esobola okuba ng'etambula ku misinde gy'amaanyi information etuuke ku Ssekinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza ate mukadde gwena atatwegattangako mu butongole naawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer ne ku tabyo ojja kuba otufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala akansubire nti ka weekend kabatambulira bulungi tekannaba kutambulako bubi yadde abanyumirwa ebyonoonese n'abazadde abeeraliikirira future z'abaana bammwe naddala mu nsangi zino ng'ozadde omwana ow'obuwala atandise okuvubukavubukamu 15 ku 22 egyo gy'emyaka egisinga okweraliikiriza omuzadde alina omwana ow'obuwala ndine Hajati Aisha
Kalodo anga Hajati assalamu alaikum enaku zino ngenda njitereza nene bonna ngamba ojimalayo kati ojimalayo penanga batulaba bonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh munansonyiwa leero nzize siri musanyufu n'akamu kubanga ensonga eziriwo tezinzikiriza nga nze maama oba omuzadde yenna yenna nga walabye ku bintu ebifaananako bwe bityo sinza kujja nga nyina essanyu era ndi mwennyamivu nadde naganye n'okwogera ku kintu kyonna naye nagenza olanga kinkakatako ate okubaako engeri gye nkyogerako kuba kino ekiba kyayiseewo eri ate omwana ow'obuwala ssaawa zino ali mu myaka egyo oba asuubira ogituukamu ate alyetaaze kukituukako so bw'aba awulidde ku bigambo ebimu ebyaffe abazadde ayinza oba oli awo okubaako engeri gye yeekuŋŋaanyaamu neyeetereeza oba ne maama yenna ali eyo nga tugwa mu ttuluba lyerimu naye ayinza okuba ku engeri gyakikwasaganya okuddamu okufuuka maama ate ddala waba abadde alina waalagayiza n'asobola okuba nga yeebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino okufaayo ennyo eri omwana we oba abaana baffe. Omuntu bw'ayogera erinnya Puliti Nikoolo olwaleero kiki ekisooka okujjira mu bwongo Hajati? Engeri gye ntera n'okufa amangu eryo erinnya sikyagala lyogera kubanga nnyinza okufa amangu kuba okuva lennabirabye ejjo nasose nenfaamu awo luutu nenzuukuka nenjongera nenfaamu ey'okubiri kati ku matagano nga akatambi nga bw'ofa bw'omala okulaba nzuukuka kati ate olwaleero nazibira nnyinza okwongera nenfaayo omulundi omulala ogwokusatu lwakulaba naye nga zenaba kufaayo gwakusatu nengamba nange nganzi ogatteko eddoboozi kambeeko engeri gye nkyogerako osanga kinaabaako wekikoma ate at least kikome leero kiggwe kive ne mu matu g'abantu waliyo abaana bagenda obbiraba bakyabiwulira abatannabiwulira nga kati babinoonya bubi nnyo waliwo n'abakyansaba akatambi olwaleero olaba gwe babikusa bali mu kuwungira mu inbox yange bwajja tutuwa akatambi ka Puliti abaana bawo akatambi nowebuuza ajja tyonsaba nze neewunya n'omuntu ali mu myaka gyange ayina muzadde nga nze oba taata oba maama ng'okyasobola okutuula mu ddiro n'olaba akatambi ka Puliti Nikoolo nze ne kaba kazze ku simu yange nkasiimuula kubanga mpulira nga kinnenyamiza mu mutima. Naye osooka n'olaba ogusooka olabe kiki ekigendera ddala nsooka nendane nga kituufu naye bwe mmala mba nyina n'okukisiimuula ekyo siina na nsonga lwaki nkiwa obudde bwange temuli ssanyu lirimu kujjako okwennyamiza lwakuba nti ffe bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese ate ennaku zino essimu zaffe zizuuminga vidiyo eba eplayinga olina azuuminga kubanga nze nalabye abantu abayaayaanira obutambi abasajja abakulu abakazi abakulu nembuuza watya nga akaana kako koyina mu ddiiro kika Puliti Nikoolo kenkya biki ebyo byoyaayaanira okulaba fo kyewandivumiridde ekikolwa kyo nogamba nofukamira ne wansi n'osaba essala n'ogamba Katonda wange nsaasire wange tekikola tekijja naye bakyayagala gwokimanyi vikisaawa eno osobola okutegeka mu kisaawa ennamboole n'ogamba omusujja gw'ensiri mungi mujje tugende tugemese abaana oba mwenna mujje tubageme kwolwo tuba bize maswali oyinza owulira ani agamba ani ffe tuli bize tulina ebyokukola naye tegeka Puliti Nikoolo mu kisaawo bagambe okulabako kwa mitwalo emeka 5 mujje oyinza okulaba abasajja abafumbo we bagwe abantu awo ngalaba haji we ku kamera nga naye yagenze ensi yonna eggwayo ogenda okulaba ki okulaba ku buseego bakiwaayo kyova olaba naye ate oyinza okulema ogenda okunona kiri ekyobulamu nga tena kyabwereere awo kyeŋŋamba nti bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese okusinga kati nze sobagamba nti nemubagamba Hajati mujje enkya ewange ngaba enkoko buli omu atwala 10 mugende mulunde mwekulaakulanye bayinza obutajja naye ne babalaba bagamba nti Hajati Kalodo yakunamye
sawa yakulabako oba yabadde n'ekivubuka babadde mu kikolwa sawa yakulabako era we bakwatidde mu loogi buli omu yalemedde mu munne mujje mugende mwerolere crime scene naffe abamu balinnya social media investigators tuba twanguwa okujja tulabe scene kwegamba kale nenkiraba nti abantu baagala nnyo ebyonoonesi nze siri naye naawe oli muntu anenze sibibeeramu ebyo. Omwana ono Nikoolo atumutunulira obulamu bwe okuviira ddala bwajja okutandika okulabikira mu mawulire ekifaananyi ekyasooka okusiigibwa erinnya lye livuge lyali lyakulwanira musajja oyali yalwanira boyfriend wa mukwano gwe teyalwana ye gwe baakuba emyaka mito by then ndowooza yali wa 12 baatugamba 12 kijja luvannyuma mu kooti nga giri emyaka 14 olwaleero Nikoolo alina emyaka 15 okusinziira ku bikola ki kubyogerwa ekifaananyi ekirala tuddamu okufuna Nikoolo nga adduka ewaka atuddamu okufuna Nikoolo nti era adduse ku ssomero tuzeemu okuwulira Nikoolo nti ate ali mu bintu bya kusasamaza abantu ng'ayolesa ebitundu ebyali badde ebyekyamu okubifuula ebyolukale mu bigenda maaso Nikoolo maama we kigambibwa nti yali yamufunira omusajja ng'ali Canada Hajati ng'omuzadde omwana wa myaka 15 ali mu kibiina kya 7 nga n'ebigezo yabigudde yafunirwa omusajja gwe ng'omuzadde ensonga eyo ntuufu ensonga eyo njajjogerako bweti kansooke n'ensonga zino nyina abantu babiri benjagala okwebaza mu nsonga eno nebaza okusooka Hajati Kulusu mukyalo oyo yebale nnyo yebalire ddala yagezaako okukola omulimu gwe okulabika nga anunula omwana w'eggwanga oba oli awo aterera afuuka omwana nebaza n'omukyalo oli manya yaani owe Germany Queen Germany bambi webale nnyo yebalire ddala nsaba Allah kikubalire kimanyi famire ya Nikoolo tejja kusiima abantu tebajja kusiima kuba bakuvumyevumye dda olw'omwana bye yakuwaayiriza nze nkitwala nga eyamuwaayiza kuba bw'otuna ebigenda mu maaso ku mwana oyo tosobola kukkiriza nti nakiri takisala ekigambo nti abazadde abo bombi bakola omulimu omunene okusobola okutereeza omwana obo oli abo bo balowooza nti abikola lwa mbeera ne basalawo bo bamuteeke mu kkuba ettuufu lye balaba mwasobola okufuukira omwana ng'abaana abalala kuba abadde muto P7 mwana muto nnyo naye ebyavuddemu ne baswala bwe batyo okusinza ku mulimu gwe bakola era mpuliddeko Hajati ng'agamba nti maama we yamugja ewa Hajati olw'ensonga yali amwambaza biwanvu ng'era amubikkirira nabirabye kati simanyi oba obuzibu buvaawa ye yali akikola mu mutima muzadde kugezaako okutereeza mwana ono amulambike mu kkubo lye lyawulira lyayagala lyasobola omukola ki kumbe nga tamanyi nti bwatereeza yava dda ku mulamwa mu nsonga eyo nja kudda eri muzadde munnange maama Puliti Nikoolo kubuulire Puliti Nikoolo bw'aba si mukolimire aliko ekibi ekisikire ekitegedde ekimulondoola okuvaawa okuva emabega omanyi wabeerayo ekintu nga bw'otunula bwoti baneemunansonyo maama wa Nikoolo naye alabika yagenda ozaala Nikoolo ng'ali myaka 14 ekitono ennyo nze nkubuulira amazima kuba bw'omutunula bwoti ne muwala we n'abaana abalala olabira ddala nga naye yazaalira mu lengi y'emu ate bw'aba ng'asobola okuba ng'omwana we wa P7 asoboga nti yamufunidde omusajja olabira ddala nga ekkerenda liva ku lubaya kitegedde nga ye omwana we kyeka kyakukola ki kyakulwanyisa ate bwenzizaako akatambi emabega nentuna Puliti Nikoolo emyaka gye balwaniramu ne munne nga balwanira boyfriend nentunuulira n'obutambi bwafuluma ku olwo yabeeranga ku zibiiki mu mabaala ng'anyeenya kaki kabina egyo emyaka 14 giba gyatuuse okuva mu mikono agende mu bbaala zinakomewo ewoggulewo kitegeeza omwana yayonooneka kuva ku myaka nga 6 nga temumanyi nnyina abikola ki byonna abimanyi ekituufu akola ki akimanyi owekwanga nti nno abazadde abamu tetufudde nnyo ku baana tubalese kubanga oyo omwana muto nnyo ku bintu byakola era either Puliti Nikoolo byakola alina gy'abijja alina ekibi ekisikire kyalondoola omanyi Vicky buli kintu kyokola ku nsi kuno
kiina gye kibbulukukira. Bw'oba maama nga waitandika okwenda ku basajja ku myaka 12 n'otandika n'okola kino kuba ffe nze kakyangambira osiranga taata Puliti Nikoolo ndaba maama we yalwana entalo kitegeeza alina sitayiro ye mwe yazaalira omuki omwana we gye tutagenda kulondola nakukola ki nakumanyira Puliti bwe yakula bwati n'agitunuulira ng'alaba era ife ekola ki eri ewaka ebatwala naye n'atandikirawa kyova ne mama tekirina kye kimukosa okitegedde kubanga wagambu yamujjayo olw'okuba ayambala biwanvu kitegeeza omwana we ayagala atunde ng'ayolesa amazeewo mangu okategedde ako naye ebitundu ebimu abantu bagambye ebikulu ku mwana ebitundu nawuliddeyo pasito omwana ansonyiwa yagambye mbu omwana n'aba n'emyaka 2 ng'alina ekibbo kya myaka 3 naye yanyizizaamu kubanga naye muzadde teyandiyogedde anti n'okusinziira kyalabye ebitundu birina okukula olw'ensonga nti bikozesebwa bitulugunyizibwa okuva ku myaka emito kati gwe bisuubira kusigala nga bya mwana era nga byatandika okulwanira boyfriend ku myaka 14 ate mmwe mwamanya ku 14 bireka byatandikira ku myaka 10 okitegedde kiri ekitone kyava eri waka maama Nikoolo ne bwana ndaba ne bwana nyigira yava waka mu buli ngeri yonna yatendeka omuki omwana oyo kubanga omwana byakola ebiwato byanyola na buli kimu kyakola mukugu wamulabye nga anyola ekiwato mukugu nnyo wanje mutendeke nnyo eriyo n'omuntu ali mu myaka 3 atakisobola kukisobola atakigezanga nako kitegeeza omwana mukugu okuva ku myaka emito oyo mwana ekibi ekisikire kye kimulondoola owatyanga maama Nikoolo ono gwe tubuusa amaaso abasinga ekifaananyi kye tuli kuteeka mu mawulire kya Nikoolo nga Nikoolo naye abasinga tebatutte budde kuanalyzinga maama wa Nikoolo tuyinza ogamba lwaki maama tumuinvolvinga mu nsonga za muwala we nti bw'owuliriza story ya Hajati Kulthum agamba agezezzaako okuteeka omwana mu kkuba eggolokofu w'alina okutambulira ng'omwana omuto ate ayonooneseeko wabula gwe baddaabiriza bamukansolinge bamuwe buli kimu ekiyinza okumuzza mu mbeera naye ate nnyina n'akwata omwana n'amukwakkula mu mikono egiyinza okumutereeza olw'okuba nti alina obuvunaanyizibwa bw'omuzadde n'atwala omwana mu mbeera ey'ennaku 2 nga yakava ewa Hajati Kulthum omwana n'addamu n'ayonooneka anti nabanga atavaliwinze efforts z'abantu anti Vicky kyevudde nkugamba nti ekkerenda liva ku lubaya okitegedde tosobola kubanga gwe mama naawe kyewakola ate omwana n'akikola n'akirabamu obubi olaba awo ensonga mbu eri yavaayo akuba bamusiba obukaaya n'omwambaza ebiki kitegeeza omwana we ayagala atunde ng'akola ki ng'ayolesa nze mu nsonga eno wallahi Puliti Nikoolo sirina kyemunenyamu Puliti Nikoolo maama we yamukuza naye teyamuteekateeka kino sirina kyenkimunenyaako kuba emyaka gye mito akyagenda n'ebyensi ate n'ekyokukuza kirala kubanga nzijukira olunaku lwe twali ku poliisi Kawempe lwe bakwata kafuta ku bya Puliti Nikoolo maama wa Nikoolo omwana yali yamubulako dda emyaka ndowooza nga 3 emabega anti kyeŋŋamba nti okukuza wano mu buto omwe 2 n'oyola omwana osobola okwola omwana omuwa emmere n'alya n'akula naye nga tomuteeseteese lwaki oli mumukuza oba kitegedde kitegeeza omwana wabanga yakubulirako kwegyo emyaka mwamusangira gyali 14 emyaka 3 emabega kitegeeza ali yagenda alina 11 oba 10 okitegedde oyo omwana aba yatuuse okuva ku bakadde be kitegeeza ne maama yali bwatyo nga n'omwana yasalawo akole ki omuzannyo bazannya gumu kinaana nsonyiwa naye nga mu mbeera Puliti Nikoolo sirina we munenyeza era bannaye buli muntu yenna yavuddeyo n'avuma omwana we banaamunenya tuula wansi bawaanye muwaane nti yatujja ekifu ku maaso ku mwaka twabutandikira masasi ga musumba otegeere era osengejje olabe omusobya yaani nze guno omusango nguteeka ku bantu 2 maama we nengusa ne ku musajja oli yatadde ebitundu by'ekyamu omusajja tekikakasibwa kubanga ateeka nkubuli abo abaana balina bye babakuza kubanza bwe natunudde n'omulenzi yennyini muganda we era naye olabira ddala nga naye enkuza gye bamukuzaamu nki ndala mbi
mwana mulenzi mwawulidde njogera ye bannaye abaliyo temugana nasaze ekigambo ayogeza sitiiriyo so caprit Nikoolo olabira ddala nga naye kizibu kyennyini kyekikola ki kekiri awo era singa naye yabadde muwala ali mutegeseza bitimba abadde ategesa bitimba ate obalaba nga ayogeza sitiiriyo ono kati naye oba ye mukulu we ono ne waba avudde eri gy'asomera tasobola kumutuuza wansi n'amugamba nti owa ekyo kyokola kibi ddayo naye amwagalize ku future n'ekirala alina eddoboozi lyempulidde ng'agamba mbuno okimanyi mubadde mwogeranga naye ng'ate nze wendi oba okitegeera okuva natandika okubeera naye nga naawe oyogera naye nga n'owulira mutoowo nga naye bamukwana owulira baba basajja ab'enjawulo era n'osigala nga gwe kikola kikusanyusa kitegeeza enkuza y'abaana abo bonna yonna si nnungi bakuze balaba ebintu ebitali birungi era ekyo si kipya mu matu gaabwe era si kipya mu maaso gaabwe mama Nikoolo aswadde in this case mama abaana kyangu kyakuhandolinga situation ne bagiyitamu olw'okubeera nti si kipya kyebakuliddemu fe abaana bwe tukuza abaana baffe ng'abange ewaka wallahi bwe naakera ku makya nga ndaba nnyambadde bwe nti bw'agenda okwambala kyagenda okukula nga yeegomba kubanga ndaba nga nfuluma kyenkoze eki kyoyambala naye bwe kaba kataako emyaka ebiri kamala otegereyo kati olaba kazunga n'akakaya nga kakeeteekako ku mutwe kuba kyakuzaakola ki kyakuzaalaba era omwana omulenzi bw'anaakula nga alaba taata we emmotoka zifuluma mu lujja zigenda ajja kukula nga naye ayagala okubeera mu mmotoka mwana bw'anaakula nga akulaba omuleka mu nnyumba ku ssaawa 6 n'ogenda n'osaza n'okomawo nga bukya era ajaga kyeka okusaza kuno kwe kutuufu mama jajja bino ebirungi kiringa Viki bwe munaabeere waka ne muzaala abaana omwana omukulu wallahi ya Mungu omwana omukulu kyakola first born bonna kye bagenda okukola kino nkulayirira bwe banaaba abalenzi omwana omukulu n'agenda mu makanika okusoma ne kukulema bonna bagenda kukanika anti Katonda ajja muweerayo omukisa asike ku munne afune ssente bw'afuna ssente ono bw'anaasoma n'atuuka mu P6 ng'agamba ya Viki nga yagenda omanyi kati mugagga avuga ne pulimo nze nansigale wano mbu nkyasoma senior 46 nange kannumbe ye nga yatuuka mu P7 n'afuna kino era bw'olutuuka mu P7 ajja kukakanyala gayenze ntwala mu galaji yeerabidde nti omukisa gw'oli si gwe gugwe omwana omuwala ewaka bw'onaaba mukulu ne weewaggula ng'oli mu P7 n'ogenda n'oyagala abasajja n'olaaya n'ofumbiro n'okola otya Mukama n'akuweera eyo omukisa gwe n'ogwa ku musajja omulungi n'akuteekateeka n'akuwa by'oyagala buli kimu kyonna ogwo omukisa gugwo batoobo bonna bagendaga baba nga teyasoma tali bulungi tasula mu kalina tavuga emmotoka obeeyinuza abalala bonna ekyo kibanga kikolima obeera obaleetedde ekizibu ewaka first born bw'asoma bonna baakusoma kubanga babeera beegomba omuntu atya bagamba baba yasoma n'akola bw'ati naye buli waaba nga takikoze bonna bagenda kulondola kiri baba kati nno ke nkubula ekisinga okusesa bw'ovubuka ewaka nga bodaboda gy'ovuga na buli muto wajja yagala avuge mu bodaboda kuba alaba nga naye wooli talaba birungi birala alaba biri ebirungi gwe byokola ki osobola oleeta sukaali baba nga agivuga naye tasukaali nange nja kukola ki nja kugivuga nkikole so ebintu egendeeza ebintu ebimu bye tukola ewaka abaana baffe bye bimu ku bye batwala kati maama wa Nikoolo nkiddamu sikirumamu ye yalaga omwana oyo buli muze gonna gwakola mukatyanga Nikoolo avaayo walole ku taata we tayinza nakuvayo mwoyo nonsense abamanyi nti bali bamalaaya kuli omwana malaaya nansonyiwa kyo naye ate ekisinza okunyiiza omusajja oli yagenze n'agamba bw'oyo omwana yabalema dda era malaaya nnyo namuwidde eddoboozi nga odi ajoogera oli amwagala oyo omwana yabalema dda era malaaya nnyo kakati ye bwe yabalemedda n'akimanya nti oyo omwana yalemadde era malaaya ye yadde amwagaza ki okutuuka n'okubanga amusaba ebitundu bye ebyekyama ng'ate akimanyi gwaliko maki malaaya era yalemagana ye malaaya yabadde amutwalawo era yadde amukozesa ki ate tuleme kutunula yabadde agenda mu shapinga manyi bagamba kyoyagala osobola ngozo kimanyi malaaya era yalemerera ogenda mumusobola balokoka ate n'ekirala tuleme kutunula nnyo era abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babi siga nti ab'obuwala be bateekateeka bokka nabo abalenzi balina obbakola ki
obateekateeka n'okukubulira waliwo Vicky kye bayita okuwa abakazi ekitiibwa kati omusajja naye teyawadde mwana wa munne ekitiibwa kitegedde wadde ono mwonoonefu omuwala kale yayonooneka dda ye museegu kyaggwa okitegedde naye ate n'omusajja andibadde akuuma ekitiibwa kye kubanga bwe nawulidde yagamba agenda kunnyonoonera amaka kitegeeza bw'abanga musajja mukulu ayina n'amaka ayina famire okitegedde era naye ayinza okuba muzadde oba okola kyakyeekyo ate ekyokuta ebintu by'omwana oli nga te gwe toyagala kwonoonera maka kati gwe osazewo yonoone future ye kuba waddewo akazikizaawo ketutakola ki ketutamanyi kati bw'abanga omuwala ono malaaya ngaera mwonoonefu ate ono omusajja ye malaaya times 10 yagadde kulumba malaaya nsajja emirundi 10 siri mu kulumba lwaki Hajati abaana ab'obuwala basindika obutambi nekirala lwaki bakuumira obutambi bw'obuseegu mu masimu gaabwe bangi ebintu bino kambikugambe owulira saawa zino kusinga emyaka kwekiri naye bw'onsanga n'onkwana n'onfuula mukazi wo oba onsinga amagezi mu mbeera ezimu osobola okunnimbalimba n'onkozesa ensobi okitegedde ate omuntu yenna buli waaba mulaavu bamukozesa ensobi kati Puliti gwe mulabaawo mwana muto oli omusajja musiiga emyaka bw'aba amuwadde Puliti byayagala si bingi tayagala mmotoka tayagala kibanja tayagala nnyumba ayagala ssente kugula butundu bwa ngoye asibe enviiri alumbe ebibaala okitegedde omuwe essimu emukuba ekifaananyi ekirungi n'atega Puliti byakola ki aladde obimuwadde lwaki tomukozesa ensobi yonna gyokola ki nga era kati ye yamugamba genda mu kisenge weyambule nkolera bwe biti byenkola ki kubanga bali mu distance oli aliwala nonaliwa kati nkolera ekyo kyokola ki nkolera nga bwompeereza naye gwe omusajja ategeera nga omunno omwagala lwaki oba omusaba ebitundu by'ekyama ng'ate olinawe ojjo bisanga bibeere byammwe babiri kale wabimusabira kumwagalira ku ssimu kitegeeza n'oyo omusajja malaaya ate takisoose ku oyo era abasaba obutambi buno nga bwakafuna ku simu ye akawithdrawing waliyo kati weegendereza ng'oyo omusajja wagenze mu ssimu ye ayinza okuba alina obutambi bw'abawala nga 15 oba 2 era nze nsaasira omukazi we bambi nkusaasiddeko mukyala munnange naawe oyina eddenge ewaka era wakeera n'ofumbirwa ofumba emmere okunya jjiini wezaala ng'olina omusajja ewaka olina ekisirusiru kuba nawedde yeewera nja kumugula kameiri ng'oyo omwana omuwala kubanga nnyina bingi allahu akibar anti kati Hajati ensonga zino tezitunuulira emirundi ebiri omuwala alina oyo omusajja ow'e Canada naye omusajja ekimutegula ate ebintu bino bwe kiba nga kyekituufu nti yawulidde Nikoolo maama we yamufunira era omusajja omuki omulala ekitegeeza Nikoolo nnyina amutwalanga ka bizinensi ke figa y'omwana endabika ye leka abikozesa nnyina namugambye dda mubi era kali ka bizinensi nnyina ne maama n'omwana bali mu bo bamalaaya ekyo kyamanyikiddwa dde ensi yonna ekikola ki ekitegedde naye gwe omusajja beeramu n'amagezi gatya kakati oyo omusajja yali yawasa Nikoolo bonna tekuli yawasa kakati ebbuba yali gyewo eddene bwerityo eriwulira nti maama yamufunira owulira ate naye n'akola ki n'ajjayo enjala atuuke n'okukola bye yakoze yamwinamu interest kati kye yakoze kyamumufumbisizza kati agenda kubeera naye kati era yafuniddemu omanyi okolanga ekintu ngo omanyi otuulanga wansi n'onsengeja kuba yayayanye nakubira Hajati nakubira abantu ate nnyina obutambi bwanawiddeko n'Hajati bambi kikazi kyatunga kikaaba era biki oli n'amugamba asooka okkakkane omuntu yenna nga tonnakola kintu sooka okkakkane nze bannange mu kintu kino nanyiigidde omusajja oyo era mukolimira era nsaba Allah amuwe ekibonerezo ekimugwana nsaba Allah amuwe ekibonerezo era ne bamaama bonna balinga nze nga muli ttiimu nze kwekyensonga muveeyo batuzuuka kiro tusabire omusajja oyo Mungu amukuba ebbalaayi ku kye yakoze osobola otya nga naye muzadde kyemmanyi naye muzadde alina abaana yandibadde tabita kale yandibadde asirika n'amanya nti bali natomera ekyo n'akikola ki kuba neera kye yakoze tewaliwe yakifuniddemu bafumbiza omwana oyo Nikoolo kuba n'ebigezo kati omanyi ekyasinza okunyi oli bamufumbiza naye gweosobola omuwasa osobola ogenda wawe n'omwanjula n'omuwasa Jowero tukuteekerekere bamutute ku ssomero wamulemye
bamututte walina okufunira emirembe wamulemi okitegedde yeefunidde omusajja owuwe oyo gwaweereza ebyobuse gwamulemye nnyina afunye omulala era nga gwewasa oyo tumufunire wano ku social media tulinawo omusajja nga naye mwonoonefu asobola okuwasa Puliti tasobola kufumbirwa emyaka gy'alimu akyayagala okukola bw'ati okutangatanga tanaba kutereera mu layini ate nze nkulaga kwoyo nnyina oyinza n'omuwasa enkya n'amujja namugamba eryo kuba wakuttefu kwata kulino kitegedde kuba ye kyabugagga kye yazaala ekyobugagga kyana kirungi kirina figa akola mulimu kinaye byonna byalibaddeawo naye twalibadde twagala mama Nikoolo ayika yeekolerera mukono mu kkooti yamanyi naye nga mu nsonga ezo nze nyongera okunenyenye nnyo omusajja kye yakoze naye kibi bw'omala okumanya nti famire gye naguddemu natomera bwe batyo bwe bali gw'okuuma ekitiibwa kyo ng'omusajja n'obireka nga bwe biri naye bye byeyeweera mbw akyalina bingi nnyo ekyo kyakola kya busiru nnyo nnyo era tekina kye kimugasa omanyi lwaki nze munyiigidde Nikoolo olwedde mwonoonefu naye kati kiyakoze kyoyongera otwonoonera abaana ffe tuli bennyamivu ku baana baffe eriyo omwana agenda okulaba Nikoolo agambe Nikoolo serebu yenze nsomera kinga Nikoolo aliwo ati akwate smartphone yo yennyini naye akola ekyo agenda n'okulaba nti nno Nikoolo yatrendinze ku kintu kye yakola alabe nti kyekirungi kuba abaana bato tebamanyi bye bakola yatwonoonedde abaana oyo omusajja yatwonoonedde abaana yabaseegudde anaseegula abaana bammwe ng'abaana babalemerera ddala oyo omusajja yalumiza abazadde gwe kyotamanya bakazi bali eyo baalumiddwa abaana baabwe bali mu myaka egyo anti abaana bamulwedde mubakuziza baseegu naye musajja ati ntambulako mu mabbala ekiro naye osanga abaana omuseegu abeera nani nze saagala ng'omuntu yagemba Nikoolo ekyo kisajja mu malaaya gwe atali malaaya adde okola naawe oli malaaya nsajja gw'otambula ekiro n'olaba abaana abaseegu gw'oba ononyeeyo ki nze mba ngenze kukola kati abaseegu baseeguka nabaani n'abaseegu bannaabo kitegeeza naye mu mabaala abasajja abakulu babba bammwe abo abasajja abakuliridde be babeera n'abaana abo abato mbagambira nti nno nze buli nnaku ekitonde ekisajja nkiwalana ne bbaawo omuwalaniramu ekitonde ekisajja nkiwalana olw'ensonga be basajja batatya kuswala be basajja batwonoonera abaana be basajja ovayo okutya webase ku mwana wa muno okoze byonna byokola ku makya n'ogamba mbw ate malaaya yalaayiza kwani ku Valentine wabalabye basajja bakulu balina obwana obuto mabala ekiro era bu boyfriend obutasobola kuba bu girlfriend birabo bu girlfriend bwalumba bu sugar daddy oba lwaki tutunulidde nnyo abaana abawala be boonooneka mwe muboonoona mubalaze bye batalina omuwa byatalina lwaki anaagenda ku ssomero nga gwe omuwa byatasobola naye nkolimira omusajja oyo ate nekyewuunyisa nabo balina abaana baabwe waka naye nze nabagambye owulira ekyo ekibi kisikire biki kyokola banno kyebagenda okukola oyo omusajja eyetadde obutambi bwa munne ekyo ekibi omwana we ajja kisikira n'omuzzukulu mpaka ku bazzukulu ngaabo nga bakyasasulira kintu ekyo kyeyakoze bajja kisasulira ajja tuulanga ne wansi akaabe agambe mbuno kino ekintu nali nkola kyaki era n'omusajja omukulu ali eyo ng'osanga omwana omuto omuwala ali musayiza ba Nikoolo naawe n'omwagala n'omulemesa emisomo n'omuzze eno n'omuzze eri naawe boozadde bajja bibakola era olumwe kyosiga kyokola ki kyosiga kyokungula Nikoolo sikyalina kyensobola mmuwabula yasukka omuwa okuwabula oli takyawabulwa wabula ye yasaana kuwabule kubanga kati ogenda mugamba ki byomugamba babimugambagamba ate nyina ate oyo mwana amanyi okupretendinga omanyi bayakize ku ssomero nekyambala uniform nekifuga ddala kibebi nekifumerera eswigida ssebo neŋŋamba alhamdulillah kati omuntu asobola okupretendinga omwaka mulaba ng'ali kusomera asirise nga katulako ebisebuka n'avaayo najja okalaza entuufu oli muzannyi wa firimu abo bombi tebakyetaaga na kwogerwako abo basala leerwe bo ne nnyina pulani zaabwe ziri ezi kati noono mwannyina waabwe naye era kyekimu kubanga era yeyavuddeko emberebezi singa teyavuddeyo kwogera byeyayogedde ate osanga oli omusajja teyalikoze eki teyalitabuze kyenva gamba okukuza abaana kyangu
naye bateekateeka kati n'oyo omulenzi baamuteekateeka kuba ebintu ebimu yavuddeo abyasama n'ayogera mu ekirembeggereza omwo nekyoyogera buli kimu kyonna nekikoteekawa omusajja n'akola ki n'asunguwala n'agamba olina otereza sebe erinnya lyange mu bwangu ogana mbita kitegedde kati oli omusajja yakozesezza obusungu ono omulenzi oba yayogeza buto oba busiru nze siyinza kumanya kagamba eyo famire olemwa yeetaaga kusabira oba naye abaana abazadde mukuza abaana nga balina figa tufunemuki fafe tujja kufunamu kale notuna ebisajja ebikulu biri eri muno tujja kufunamu bwe nabakuza nga balina figa mwana ye figa muto naye muwadde ki figa mweri naye tagikozeseza kufunamu muwadde kitunuulira naye tunuulira gwe omusajja aliyo nga wegomba Puliti Nikoolo akomye mu P7 kati omusajja lwaki teyawa amagezi bwe yali ayagala Puliti Nikoolo mu kifo ky'omusaba obutambi lwaki yamugamba mukwano mbadde nsaba weeyongere osome otukeko mu siniyafo nga ge magezi gamu okumanya abasajja muwabya abaana baffe yani Puliti ekyamazima nze nyina future nyingi gye nkutegekedde neeyongere osomeyo ka siniya 1 ne 2 ne 3 n'amulaga kale ebiseera by'omu maaso naye mu kifo ky'omulaga eby'omu maaso yavayo n'amulaga nti genda mu kisengo nkolera obuseego okole ki ompe n'amulagira ddala nti ebyokusoma bifu ne mama Nikoolo tugenda munenya mu nsonga oyo namunenya dda omwana bw'otegeera nti kyabugagga kyo kiwunde ate oyo omukazi omulaba tageza nadda ne mumawule n'akaaba oba n'atusinikira n'abako kyayogera kyonna kyonna kubanga tujja mwekubira abako kyayogera omwana bw'otegeera nti kati kyabugagga kyo kiwunde era yakiwunda teyakiwunda onowunda ddi ekyobugagga nga kyava mu myaka 10 nga kitolose teyakiwabudde anti kati ffe ng'abakyala ffe nze mmanye emikolo gy'abaana abawala otandika obbawunda nga kyogambye tandika ku myaka 12 kati ye yali yagenda dda nga yali yalozaako kati Nikoolo takyasobola kuwundibwa bupya anamuwunda simanyi gy'anaava kubanga simanyi nti okyasobola okutuuza ekibbo bujingo kye yagambye kino kiringa kya myaka 3 okiwumbe wumbe okiterese mebana munansonyiwa nseka naye nga nze mpulira ennaku kale tuli ku Viki Exclusive at least tusobodde okutangazaamu ku nsonga z'ekizadde gufiira kwatazadde muki mwana so nga ate n'omugumba aba ali mu kisenge akaaba nti mukama tampadde ezzadde ate esaidi endala nga ayina abaana akola ki ali maziga yeebuuza ezzadde lye bwe likoze eki bwe likuze ensi bweritwala Hajati mu ddakiika emu 2 nsaba message entuufu esaana okugenda mu baana abali wakatikati w'emyaka 12 ab'obuwala paka ku myaka 22 kuba gye myaka actually myaka 25 gye myaka egisinga okulimbibwa abasajja abavubuka n'abalenzi okusookera ddala nja okusookera ddala nze nja kusookera ku nsonga nga ffe abazadde kyensaba muzadde munnange yali eyo at least tugezeeko nnyo okukuliza abaana mu ddiini entonotono eyo gy'olina oba mulokole oba mukatuliki oba musiraamu abaana tubateekemu nnyo eddiini mu nkula yaabwe oba gwe tosaba ye mukubiriza okusaba agende ne ku kyaki naye naawe nkusaba okyeyigirize kubanga tajja kusaba nga naye tokola ki yeeyigirize ente okubuuka tusabire ate n'ekirala nga tumaze obbalambika mu ddiini buli lunaku kyetaaga muzadde kufuluma waka oba kwebaka nga tonnateeka baana bo mu ssaala nze ne bwemba lubuto omwana gwe nnyina mu lubuto nkeera ne musabira ku makya n'akaki n'akawungeezi Mungu amulungamye ngenda omuzaala nga mwana mulungi nga muwulize ate nga taliiko bizibu naye abasinga muzadde ali amaze n'emyaka 10 tasabiranga nakumwa tena na budde olwo omwana agenda okukola ebigezo n'otasobola namuwayo wadde akasaala wadde akabibibi ekirala maama bw'oba ng'olina emizeejo emibiri gy'omanyi nti mibi fuba nnyo okugikweeka omwana wo bw'oba olina gy'osobola omukuliza oba wajjajjawo oba wuwa muweeyo gwe weerengenga emyera gyo kubanga gyeyinza okuba nga ye option gy'olina okusobola okukuza omwana oyo
omuweerera n'okukola ebirala kimukweke nnyo kubanga bw'anaakula kiraba mu future ye naye kyagenda okukola. Namalayo omu gwe mmanyi ku nsonga eyo ekiro ewaka yabagamba akola mu restaurant yewa night shift kati ajja ku street n'akola addayo saawa 11 nga bukya ng'era akooye nnyo buli waddayo alina okumakinga sure nti akakasa abaana avaawa restaurant naye ng'eno maama akola ki anti kati option ye gy'alina okukulizaamu abaana be naye yamanyi lwaki kiri bwe kityo Mungu yasinga omumanya sijja mujajinga naye ekirungi omwana ono amulambise bulungi lwali kimanya ajja kumanya maama nga yasobola otubeezaawo ng'akola kino naye kyajja okukola ki kyajja okukola. Ekirala bataata oluusi musuula abaana ab'obulenzi osanga omukazi oba omuwala n'omuzaalamu omwana ng'omuwala gw'ozaddemu omwana bw'atyo bw'ali nga mama Nikoolo nga yenneeko ng'ali bibye gwe n'otatwala buvunaanyizibwa omwana oli n'omumulekera bw'obanga oli taata alumirirwa omusaayi gwo bw'olanga omukazi otategeerekeka mugjeeko omwana wo mutwale oba ewammwe at least y'obeeko enteekateeka gy'okola ki gy'omuteekateekamu bw'omumulekera era ogenda kuba ozadde kiwulenge nga naye ali kintu kyekiki kyekimu saawa zino oli kyali kubanga mama Nikoolo olaba ng'ekyo kintu tekirina we kimutadde tekimukosa na mumukosa olabira ddala nga ye ekintu kirungi. N'abaana ab'obulenzi era naffe bwe tutyo abaana ab'obulenzi oba abasajja oba ki tuwe abaana ab'obuwala ekitiibwa towabya mwana wa munno ng'olina w'omulaba waali eddala lyagendako oba omwagala yes naye mulage n'ekirungi ekiriwa ekiri mu maaso ojja muwabya tolina future gy'omulaza olumu abasajja mulina n'amaka gammwe toyagala n'amaka go gamanye ye oli mu mwonoonera obulamu naye gwe toyagala oba obukole ki bwonooneke mwagale Yesu aba akukkiriza naye mulage nti n'okusoma kulungi ate ebirungi biri luddawa biri mu maaso naye buli w'omulaga nti ate ebirungi biri mu ggwe gw'oleese bye yeegomba okufuna ate ng'oli mu mwonoonera future tolina gy'omulaza nakyo kibi. Abaana abawala ebitundu byammwe ebyekyama ebitundu by'ekyama birina kulabwako oyo yekka omuntu gw'oyagala ate mu kifo ekyekusifu ebitundu by'ekyama tebitrendinga ku ssimu tebizunga ku ssimu okitegeera tobizunza ekyo kyabugagga kyo gundi kyozunza omusajja anaababunayiro otandika omuwa ebitundu by'ekyama buli kimu okikole mamazima appetite yaba akyayina eriruddawa bw'alijja aliba yeesunga amabeere agalabye enkovu ezaawa n'ezaawa akoze eki azirabye mukomye ebintu ebyo okitegeera neteriiza butagwa ku nkozesa gye bamukozesaamu kyakisuula ebbeere omwana omuto bwe yeebaka n'abasajja abangi amabeere gaggwa bagakuluusanya bagayonka bagakola biki byonna nabagambye wano eggulo nze nabagambye abasajja engeri gye bayonkamu amabeere g'abaana ngamba tuwe ku baana ab'obuwala ekitiibwa bavubuka mmwe obuula tolina gy'omulaza oleke bw'aba kuwadde obutambi bwe ne bwakunyiiza ki bambi musaasire tobuta kyosiga kyokungula enkya naawe ozaalayo ka Puliti Nikoolo enkya ne kakeera ku makya ne kafuna gayi gwe kawa ebintu ebyo naye n'abita ng'oli taata otudde mu ntebe yo ddala ewaka tiviyo bwotyo owulira bwoga nti omwana wo jasi ebitundu ekyeyeekoze ebitundu biri kuli ojja kufa ekitiibwa owulire ng'ofa ng'osiirira ng'okola ki ng'oggwawo naye oba Uganda yaffe eragawa oba eggwanga liragawa bannange twesabire nnyo tusabe magezi gensobola okuwa Nikoolo bambi kikazi kyattu nze sikinenya nnyo bakiteekateeka bubi wabula mpozi okumusabira Katonda amulungamye nzijja kukola akyali muto era nsaba Mungu amusaasire amulungamye yeetereeze kitegedde atereere ng'omuntu afuuke omwana ng'abaana abalala bamaama bali eyo tusabire mubeere bulungi mweraba kakati ensonga zigweredde wano tukyazongerayo olabye badde omanyi tulima kati ng'osanga ng'ogaana oyisaawo eggaali oyita asajja mbanenye mpola